GTV for unity and development. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله فضل مكان على مكان كما فضل زمانا على الزمان كما فضل الإنسان على الإنسان ثم وصل على سيدنا وحبيبنا ومولانا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo gunaga Allah subhanahu wa ta'ala. Uyo Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a samawatin bighayri al-amadin. Uyo Allah yasture guru itaina konkondo. Uyo Allah subhanahu wa ta'ala yayaukana biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ngaburi chintu chonna echidi kunsi kuno Allah subhanahu wa ta'ala yachina ko buyinza. Zizaku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama khatama nabiyyin. Ngamuba nabi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yatuma. Ngira watumanyi fenna. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama la nabiyya ba'da. Tiri nabi mara Allah wagenda kuddamu kubeeranga insha Allah alayhi tobatuma. Wabala fenna tuchimanyi nti هذا آخر الزمان gwemulembbe guno insha Allah ogusembyeyo nolecho mbakubiriza mwenna tuti Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala fa'alu lima yuridu abange buli kimu kyonna Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi mwana watu kyogenda okukola Allah subhanahu wa ta'ala akimanyi neobanga ogenda kubeeranga ebigambo ogenda geya munno ogenda kubeeranga munno mukolako obulabe byonna singo bimanya yewe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo kansubire nti abali ku GTV nga bulijjo Sheikh Sekasi Udaba maze okubeeranga nteredde insha Allah olwaleero muzikirize mawdhu'u yaffe topiki yaffe olwaleero insha Allah tutambulire ku anwa'ul hubbu. Tugenda kubeeranga insha Allah olwaleero tutambulira kubimu kubika bya love oba types of love insha Allah oba anwa'ul hubbu byengendo kubeeranga tutambulira ko lwaleero gwandabe sawa zino owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala inna sa'yakum la shatta. Allah subhanahu wa ta'ala ategeza mu Qur'ani yatukola mu nsi muno nga tuli bawukamu yawukamu abaffe tetufaanagana seka udaba Muhammad abera Muhammadi abantu tetufaanagana owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatukola nateka mu nsi muno n'agamba nti inna sa'yakum abange mu abantu nabakola naye nga masha Allah tetufaanagana tuli bawukamu yawukamu insha Allah. N'olwekyo olwaleero insha Allah njagadde tutambulire ku mulamwa gwaffe okukwatagana ne hubbu n'ekigambo love. Omanyi nakugamba nti love eno omuntu olwaleero njagala omanye nti buli omanya ebintu bya love amaka gagenda kubeeranga insha Allah gatambula bulungi nnyo. Njagala olwaleero ali ku GTV insha Allah tutokyusa kalimi tubeere nga tugenda mu maaso owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yennyini Allah ategeeza love nga Allah yagiteeka mu Qur'anul Karim mu kitabo kyaffe Qur'ani owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza baro billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Olaba Allah wategeezeza paka insha Allah aya wegenda maaso Allah agambye nti bawange mmwe n'agamba nti zuyyina linnasi mazimanze owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nabawunda n'abeeranga Allah yawunda ekiyitibwa ekitonde ekiyitibwa omuntu n'agamba nti abange mmwe abantu abali mu nsi insha Allah nze Allah wammwe zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa. N'olwekyo kigambo hubbu love kyengenda okubeeranga insha Allah ntambulirako gwandaba ku GTV. Kagambo love kano kolaba kayina ennyukuta nnya tukazannyisa olw'ensonga nti tatagayyaru hayatuka ke kantu kolaba ak'omuzannyo ke kantu kolaba nti katono nnyo naye nga kayina ennyukuta min arba'atul huruful jahiyya kayina ennyukuta nnya
eza alifu ate nga ne mu lulimi oluzungu kalina ennyukuta nnya alhubbu oba I love you. Hagambako katawanya ensi eno yonna okuva mashariki mpaka emagalibi. Olwaliro kenyagadde ntambule nako nti omuntu amanye omukyala gwalina, omuntu amanye omwami we gwalina, love ki gyali nayo. Kubanga muntu yali badde abeera n'omukyala oba omuntu abeera n'omwami we, lwakubanga tetera nnyo kubifaako. Genderera nnyo ma'rifatu nafsi, omuntu gwe walonda mu mutima gwo otegeere ma'rifatu nafsi, otegeere omukyala ono, ma'rifatu nafsi otegeere omwami wo ddala, love ki gyalina, love ki mukyala wo gyalina. Ekyo bonoba okitegedde gwe ndaba ku GTV, amakaago gagenda kutambula bulungi, togenda kufunamu mashakil. Tetuganye nti almashakil aktharu min saada, almashakil aktharu min saada, nti ebizibu ebisinga obungi okusinga ate emirembe. Naye nga bwe tumanyi ffe ba udaba ba researcher tugezaako okukola research n'okubeera nga nkuleetera ekigambo kino ekiyitibwa hubbu love, omuntu obeere ng'osobola okubeera nga okyawulamu. Gobadde okimanyi gwandaba ku GTV, olwaleero osobola okusisinkana omwami oba osobola okusisinkana omukyala nga yayagala omwami we, Allahu akbar, obanga omwami yayagala mukyala we, onfuna bulungi, naye nga talina condition gye yateekawo ku ye. Ebagiyita alhubbu ghayri almashrut. Alhubbu ghayri almashrut ye love, ghayri almashrut ye love etalina condition. Naye kigambibwa hadha nawu min alhubbu, ekyo ekika kya love ekiyitibwa alhubbu ghayri almashrut, love etalina condition, eyo yaliwo mu bakadde baffe abaasooka. Nti ewaleero laavu y'omulembe guno si weeri. Ey'abakadde baffe abaatusooka bo kigambibwa yakoma ku abo abaatusooka. Tomanya naffe wano olwaleero abali ku mulembe guno baadhi mulimu batono nnyo abagirina. Onfuna bulungi, buli omanya laavu ya mukyala wo, buli omanya laavu y'omwami wo, togenda kufunamu buzibu. Lwaki? Waliwo alhubbu ghayri almashrut, ng'omukyala yakwagalanga bw'oli. N'agamba udaba wange nze namusiima. Afuna bulungi. N'ogamba Madina oba Fatuma nze namusiima. Egyo bayita alhubbu ghayri almashrut, love etalina condition. Nga bwe ngenda okuzitemaatema buli omu abeere ng'asobola okumanya wagwa. Ofuna bulungi. Naye love eno oluusi eyitibwa alhubbu ghayri mashrut etalina condition, eno love abantu batera okugifunamu. Allahu akbar kabira. Lwaki batera ogifunamu? Olwokubanga ojja kusisinkana udaba mu mbeera gy'oba onsanzeemu. Oluusi omukyala afumbirwa omwami, naye nga mu butuufu omwami naye akyeseetinga bweseetinzi. Ofuna bulungi. N'agamba insha Allah kambeere ne seeka wange udaba. Oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lye tunaamala nga Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obuwangazi, waliwo ebirungi byagenda okuba nabyo mu biseera ebijja mu maaso. Egyo bayita alhubbu ghayri mashrut. Alhubbu ghayri mashrut kyenjagala omanye gwandaba ku GTV ye love oba kwe kwagala omuntu kwayagala omwami we, oba kwe kwagala omuntu kwayagala mukyala we nga talina condition, naye nga yamusiimako nti masha Allah omukyala oyo namusiimako ekiyitibwa eddiini. Onfuna bulungi. Omwami oyo namusiimako ekiyitibwa eddiini.
era kyova olabera mu busiraamu mu bintu byonna byonna bye tusinga ennyo okutunuulira mu bantu abaagalana balina zawjain abantu abafumbo oteekeddwa okubeera nga insha Allah gwandaba ku GTV oyagala omuntu ayina eddiini olw'ensonga nti omuntu ayina eddiini ate ye obusiraamu bwamusukulumiza ddala either omukyala oba omwami. Hadisi weziri tiwabanga abajjiddi ofuna bulungi naye nga okujja kwe azze naye nga taludhaau naye nga eddiini gy'alina kubanga oluhalera ndaba ku GTV wallahi abantu abasinga abagenda okuwasa oba abaagala okuwasa abasinga tebalina nnyo bintu by'amaanyi nnyo bya bugagga ofuna bulungi naye oluhalero tuli ku mulembe nga omuntu ayagala afuna omusajja nga buli omu atekawo condition njagala nfuna omusajja eyazimba njagala nfuna omusajja ayina emmotoka njagala nfune omusajja ayina omulimu omulungi njagala nfuna omusajja eyakwegamba buli omu n'ateekawo condition ofuna bulungi naye nga mubutuufu omuntu g'oweerako condition okuwasa akwetaaga naye bambi by'osaba tannaba kubeera nga abikola ki abirina ofuna bulungi. So bw'onoobanga omutima gwo gusazeewo gwandaba ku GTV n'oyagala omukyala naye kiri ku sayidi nnyo y'abaana ab'obuwala kiri nnyo ku sayidi naye kati n'abaana abalenzi baba babitandisa I don't know naye nga kiri ku sayidi nnyo ey'abaana abawala bateekawo condition mu mbeera ya love mu mbeera y'okwagalana ng'ayagala omuntu ng'ataddewo conditions ze gwandaba ku GTV alhubbu ghairi mashlut love eno etalina condition yalibadde nnungi nnyo olw'ensonga buli lw'otandika omusajja wo nga mutandikidde ku kajiiko nga mutandikidde ku mufaliso gwammwe nga mwebakaawo wansi ku ttaka Allahu akbar kabira eyo love Allah subhanahu wa ta'ala agisitulira ddala n'agiteekamu ne baraka nga wayagala omukyala olw'eddiini nga wayagala omwami ng'ayina eddiini nga wayagala omusajja wo naye nga wamwagalako lwa mpisa. Kigambo mpisa kigambo kikulu nnyo. Weekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti wa innaka ba'udhu billahi minash shaitani rrajim Allah yagamba nti wa innaka la ala khulqil azim. Mazima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah amutenda ng'amutenda ekiyitibwa empisa. Lwaki amutenda ekiyitibwa empisa? Olw'ensonga nti nabbi yali ayina ekiyitibwa empisa. Genda ku kyafaayo nga nkyali ku anwaul hubbu nkyali ku miteeko gya laavu ndi ku laavu eyitibwa alhubbu ghairi almashlut. Abaffe abandaba kisoboka Allah asobola okubeera nga abawa baraka nga oyagadde omuntu nga toyina condition. Abantu tufumbirwa abasajja abaami tuwasa abakyala naye nga tulina condition zaffe nti njagala omusajja eyakolamu njagala omukyala eyakolamu tetuganye ebyo nabyo bisoboka naye alhubbu ghayr almashrut hadha an-naw' min alhubbu kigambibwa nti eyo laavu eyo gyolaba abantu batono nnyo 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 abatuukiriza ekika kya laavu ekyo بأن هذا النوع من الحب نادلا لأن قليلا من الناس يشعلون به الفترة طويلة من الزمان. بمعنى بنيولا لا فينو ايتبوا غير المشروط انو كيغا بيبوا bakadde baffe by the way njagala buli muntu adaba ku GTV bakadde baffe abatusooka bamama baffe abatusooka laavu eno kwe batambulira tebafangayo omusajja ayina ki bo batunuuliranga maka batunuuliranga ddiini
Omusajja alina eddiini alina empisa, omukyala alina eddiini alina empisa, alhamdulillah. Ekyo bayita alhubbu ghayri almashrut, love etalina condition. Era eyo kigambibwa hadha nawu min alhubbu nadiran lianna kalila min annas, batono nnyo abantu abali mu nsi muno abalina laavu eyo etalina condition. Laavu ya leero era bw'oba ogitunuulidde okwagala kwa leero kulina condition. Omwana omuwala n'ateekawo condition n'agamba nti insha Allah nze neetaaga, oba ogenda okumpoowa amahale neetaaga kino, yes. Obanga ojje waffe neetaagisa emmotoka gy'ogenda okujja nayo nange gy'ogenda okumpa. Kwegamba obufumo bwa leero bwa condition. So omuntu ng'oyagadde omuntu, alhubbu ghayri almashlut, ng'oyagadde omuntu nga tolina condition, nga wasiima omusajjawo, wasiima omukyalawo, kigambibwa ate Allah subhanahu wa ta'ala asobola okutwala laavu eyo n'abateekeramu omukwano. Njagala oddeyo bakadde baffe edda bafumbirwanga bakitaffe. Njagala ompulirize bulungi. Gwandaba essaawa zino maama atudde mu ntebe, taata atudde mu ntebe awo. Njagala oddeyo olwaleero, emirembe egyatusooka baatukulembera, enfumbirwa y'abamaama baffe, okuwasa kwa bakitaffe, alhamdulillah bafumbirwanga nga hataddeewo nsonga, n'agamba kaŋŋende n'omwana muwala, kaŋŋende n'omwana mulenzi ono, insha Allah. Olw'okubanga nti abantu bakadde baffe ab'edda bo obufumbo baamumanyanga nti obufumbo ibaada Allah subhanahu wa ta'ala gy'aba ayagala. Allah ibaada ye agiteekamu omukisa, Allah ibaada ye agiwangaaza. Era ensonga lwaki olwaleero ojja genda okukola research nti bakadde baffe bonna abaatuzaala, yensonga lwaki obufumbo bw'abakitaffe bw'abakadde baffe bwasobola okuwangaala. Bataata ne bagaggawala, bamaama ne bagaggawala, ne babeera mu mbeera eyali ennungi ennyo olw'ensonga nti bamaama baffe basalawo okufumbirwa bakitaffe. Allahu akbar. Ne bakitaffe ne basalawo okuwasa bamaama baffe, naye nga okwagala okwaliwo ekiseera ekyo hubbu ghayri mashrutu nga tewaliwo condition yonna. Maama wange lumu yannyumizaako n'aŋŋamba mutabani wange kiseeka nti wangi taata, wangi maama wange, nti kakati nnonze manyi maama wange bamuzaala wali wa Ssekimwanyi ebukotaawo wasibuka. Insha Allah kutumidde nnyo maama wange omulungi, Hajjat Mariam Namakula nkutumidde nnyo. Ye yennyini agamba yali akamaliza P7 we pa ofuna bulungi, yali ali awo nga bamukoze eki, nga bamukimye, ofuna bulungi. Ate ebyedda tebyaliwo okukola ki, kasita taata asalawo nti insha Allah ogenda noono, ogenda noono, nga babawoowa ng'omukolo guggwamba nga twatugende. So njagadde olwaleero tusomese alhubbu ghayri almashrut. Abaffe abandaba ku GTV, gw'omwana wa leero andaba ku GTV, kiki ekikulema okufumbirwa omwana omulenzi nga mutuufu bw'abanga azze ng'embeera si nnungi ogende naye? Gw'omwana omulenzi andaba, lwaki olwaleero tuteekawo condition ti njagala omukyala alina bino, omukyala alina bino bwe biti. Omwami wa leero ateekawo condition afumbirwe omukyala omugagga eyazimba edda twatugende. So abandaba ku GTV insha Allah eyo bagiyita alhubbu ghayri mashlut. Laavu eyo tugigezeeko etuyingiremu, laavu etalina condition abaffe etuyingiremu insha Allah. Bwe neeba tuyingiddemu laavu eyo, obufumo bwaffe Allah agenda buteekamu baraka. Eyo no laavu ye yali ey'abakadde baffe, bamaama batuzaala, bakitaffe abatuzaala, olw'ensonga nti omukyala baamunonanga ewaabwe. Wallahi nga n'omusajja eyali amunoonya ebiseera ebyo baasulanga wansi, baasokeranga mu nnyumba ya ssubi. Oluusi ddako emabega edda n'empasa gye bakitaffe gye bawasamba maama baffe, onfuna bulungi, ennyumba amabaati tegaalingawo, ennyumba nga za mmuli. Amasannyalaze olwaleero
omutala wa leero omwala wa leero mwasula bamama baffe tebagasula namu wadde kiyitibwa amataala baalinga zitadooba zezakulira zezabeeranga mu maka ettaala za sitima subhanallah zezabeerangawo mu maka ne bafumba ne babeera mu mbeera olwaleero gwe omwana omulenzi andaba olwaleero omwana omuwala andaba essaawa zino yensonga lwaki oli mu mbeera bwetyo olwa maama wo obugumiikiriza bwe yali alina olw'obugumiikiriza bwa kitaawo bwe yagumiikiriza eri maama wo olw'obugumiikiriza bwa maama wo bwe yagumiikiriza eri kitaawo bannange tuteekemu saburu assaburu huwa dawaa'u lmashaakil fi lhaya obugumiikiriza mu bufumbo wallahi lyeddagala ly'ebizibu byonna tetuganye buli muntu abaako kyawulira nti aba yeetaaga naye tugezeeko laavu eno etuyingiremu eyitibwa alhubbu ghairi mashruut eyo yamaanyi nnyo kubanga abantu musobola okugagga omanyi teri kisinga mu nsi gwe andaba ku GTV gwe omukyala wa leero andaba teri laavu ekyasinze kunyuma kutandikira ku mwami wo ne mutuuka ne mugaggawala nga mwali ku zero. Teri laavu esinga kunyuma gwe omukyala andaba okutandika n'omwami wo gwe omwami andaba okutandika ne mukyala wo nga mutandise ku zero Allah n'abasitula wallahi n'ogamba nti alhamdulillah nti tuvudde wala tuvolaba baadibu bali banyola kigambo laavu bagamba alhubbu alhakikiya abange laavu eyanamaddala abange okwagala okwanamaddala la yabqi hatta nihaya agambye nti alhubbu alhakikiya la yamutu okwagala okwanamaddala tekusobola kuvaawo la yamutu tekusobola kufa hatta wabula ekigenda obbawukanya kwe kufa n'obufumbo bwa leero abantu tufumbirwa with condition n'olwekyo gwandaba ku GTV twagale basajja tubagale mwagale bakyala bammwe mubagale naye nga condition zino abantu zetulina mu bufumbo zireese obuzibu kyova olaba olwaleero osanga omukyala nga yafumbirwa omusajja naye nga wasanga omusajja ayina ebintu byatandise nabyo nga tewamanya musajja ebintu bino wa gye byava ofuna bulungi ensonga lwaki olwaleero okusingana omugwa weekuli kinyuma nnyo okufumbirwa omwami wo nga wallahi n'owasa mukyala wo nga muyina embeera gye mutandikiddemu embeera eyo ng'egenda okubajjukiza mu biseera ebijja mu maaso ogamba alhamdulillah mwami wange ejjukira ate abaami abandaba essaawa zino abakyala mwebali abalina laavu ng'eyitibwa alhubbu ghairi mashruut nga abakyala abo ng'omukyala yakwagala wallahi neyeemalayo ng'okwagala kwe yakwagala nga wallahi talina condition n'agamba kanjagale omwami ono wallahi abakyala mwebali era essaawa zino bandaba naye musajja gwandaba essaawa zino ne bukeera ku makya ng'omukyala yakwagala nga talina condition essaawa neetuuka Allah n'abasitula amadaala n'otuuka essaawa eno nga Allah akusitudde amadaala omukyala n'obeera nga omugoba mu nnyumba omukyala n'obeera nga okasuka ebintu omukyala n'obeera nga tomulabawo nedda abaami abandaba jjukira abange tujjukire abakyala abatubeereddewo mu mbeera nga oluusi nga n'omukyala gwewawasa yalina kasente ke ng'alina ebintu bye yakweka eri ewaabwe wallahi n'akukweka n'agamba omwami wange mumuleka ajje nga bw'ali kyala gyebali alhubbu ghairi mashruut gyebali nga omukyala yayagala omwami we nga mu butuufu ghairi mashruut ng'omukyala talina kondishoni abakyala gyebala balina kondishoni n'agamba nti nze wano okunzijawo okujja ewaffe nina okwetaaga n'alyoka awa kondishoni ebintu bye yeetaaga nga bw'otabireeta
waabwe wallahi totawaana gye bali. Era abantu bosinkana oluusi bateekateeka emikolo, omusajja n'atajja, omukyala n'ateekateeka, naye nga waliwo ebintu omukyala yennyini nga yavaako problem, nga yateekawo condition eri omwami we, naye ng'omwami we ayinza okuba bwe bamuteekako condition yali tabirina. Tugezeeko marifatu nafsi, tugezeeko okwetegeera. Omwami tegeera mukyala wo, n'omukyala tegeera nnyo omwami wo. Bw'onootegeera wallahi embeera egenda kutambula bulungi nnyo. So alhubbu ghayr almashlut, love etalina condition gye ndiko, gye ngezaako okugaziya, gye ngezaako okunnyonnyola. Olwaleero abandaba waliwo abafunyeemu ng'oli omufumbo, wallahi Allah abasitudde amadaala n'abasajja mbeebaza abajjukidde bakyala baabwe, abajjukira bakyala baabwe ng'omukyala yakwagala, wallahi ghayr mashlut, nga talina condition. Wallahi waliwo oluusi naffe nga bw'otumanya abasajja ng'oluusi weeyiya bweyiya, jjukiramu omuzigo ogwasookeramu, kyala gwe wajja ewaabwe n'omuwoowa n'omukuba mukazi gaako. Abaffe tujjukire kyova Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Allahu akbar, nabbi yali mu mbeera eyali embi. Ffenna abaana baku GTV twaliko mu mbeera embi, n'abaana b'essaawa zino waliko mu mbeera embi. Wallahi nga bwe baleeta obufaananyi bwe wakwaniramu mukyala wo, nga bwe baleeta obufaananyi wallahi omukyala bwe wali ofaanana n'omwami bwe wali ofaanana, tujjukire wallahi ogenda kuwulira nga ogamba nange n'olwekyo waliwo abaami ababaleddewo bakyala baabwe, waliwo abakyala ababaleddewo abaami bwabwe nga yayagala omwami we n'amufumbirwa. Alhubbu yeeyo laavu gye ndiko ghayr almashlut, nga terina condition. Tujjukire abaffe, tujjukire tetubeerabira bakyala batubeeredde mu mbeera mbi, tetubeerabira. Bangi embeera mu malo givaamu Allah subhanahu wa ta'ala abasitula amadaala, n'olaba omukyala akuzaalidde abaana, obajjemu abaana, omuggyemu abaana kumpi 12, baana kumpi 8, sawa n'etuuka ng'omukyala oyo yakubeererawo mu mbeera, kati essaawa zino omulabanga ataliiwo. Oli ayingiddewo namba 2 akusanze otiba, teyamanya mbeera. Era njagala nnyo okuba omulanga obutakungulwa nga udaba olwokuba nti ndi ku mbeera ey'abafumbo, nga meseji eno egende eri abakyala abajja oluvannyuma eri abasajja. N'oyingira mu musajja nga azze, leka kutyoboola mukyalo ono, kyalo ono, nambeemu ono abagumidde ebizibu byo batomanyi. Omwami ono omusanze bukulu, omwami embeera gy'omusanzeemu nga labika bulungi nnyo, beera nga weebaza omukyalo ono mukulu, omwebaze. Kubanga lwaki? Singa teyali ye, ngeri gye yakwatamu omwami oyo, oba oli awo gwe namba 2 andaba, oba namba 3 oba namba 4, omwami oyo walibadde toba naye essaawa zino. So alhubbu ghayr almashlut, love etalina condition. Abaffe bantu bangi bagwa mu bikopo, bantu bangi bagigwamu, naye bugenza okukeera ku makya abagigwamu alhamdulillah Allah basitudde amadaala. N'olwekyo twagale abantu liyo love eyanamaddala. Kyova olaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ayina bwe yatuuka nga naye embeera yamukwatako, nga naffe bw'omanyi embeera wekwatako. Era essaawa zino waliwo ateekateeka okuwasa,
oba yateekateeka okufumbirwa mwami gwandaba mukyala gwandaba omukyala gwandaba omwami andaba tubeere ne love eyitibwa alhubbu gail mashlut love etalina condition omusajja bw'abazze ng'eddiini agirina ng'omusajja alina empisa genda naye omwami omukyala alina empisa genda naye wallahi Allah ajateeka baraka mu bufumbo bwammwe olw'ensonga nti oyagala omuntu nga toyina condition love eyo Allah subhanahu wa ta'ala agiteekamu baraka kyenakunnyonnyodde naye nkugamba nti bi anna hadha nawu min alhubbu ekika kya love ekyo ekiyitibwa alhubbu ghairi mashlut love etalina condition nadiran batono nnyo tesangika ulira nadiran tesangika nagamba nti lianna qalila min annas la hawla wala quwwata lianna qalila min annas batono nnyo agambye bantu agambye nti lianna qalila min annas abantu batono nnyo abalina love eyo wallahi yash'uluna bihi alfitlati tawilatin min azzaman naye nga kigambibwa love eno eyitibwa alhubbu ghairi mashlutu yaliwo ku mirembe egy'abantu abatusooka oba yaliwo ku mirembe gy'abakadde baffe njagala olwaleero andaba ku GTV omwana omuwala andaba essaawa zino omwana omulenzi andaba essaawa zino taata andaba maama andaba wallahi abaana sajja wabazze insha Allah nga zzenga wa ddiini omwana w'omuweeyo eyo hubbu tofaayo ebisigadde bajja kukola ne wallahi waliwo amaka abantu ge bagendamu omuntu ng'agenza okuwasa wallahi n'abeera condition ne bawandika olupapula olukala bwe ruti ne bagamba twagala kino twagala kino tutwagala kino wallahi nga bambi n'omusajja yennyini wallahi ng'omukyala we awulira amwagala oba oliawo nga n'omukyala yennyini awulira ayagala omwami we naye oluusi nga abakadde conditions ze mutaddewo shuruutu ze mutaddewo nga ziremesa abaana bana babiri okubeera nga okukwatagana kwabwe. I would like to thank njagala nnyo okwebaza especially bamaama batulaba bataata batulaba oba nebaza eri amaka agasalawo ne gagamba nti insha Allah bwabanga omusajja alina eddiini ajje aleetenga kyalina omwana wange tumuwowe insha Allah agenda ate abantu baku GTV tekitegeeza nti bwobanga ogenda okuwasa omwana omuwala genderawo ngalo njereere genderawo at least naawe oteekawo akantu yes tabadaru alhadaya teekawo at least ka almufajjaatin teekawo ku surprise togenderawo ngalo njereere kwegamba omukyala akwagadde omwami mwagalanye yes ekitono kyoba osobodde kirungi nnyo okunegotiatinga omanye obukibi otwala ku saidi y'omwana omuwala kwegamba olemegenyerawo ngalo njereere embeera insha Allah tunateekawo embeera eyo abandaba ku GTV okwagala omwami ng'omwagadde alhubbu ghairi mashrut yeraavu etalina condition love erina condition abaana abawala balemedde ku nzija abaana abalenzi batidde okuwasa olwa condition abazadde zibateekawo olwa condition family zeteekawo so tugezeeko insha Allah okubeera nga ebintu tusobola okubiweeyinga ebintu bibeere bitonotono insha Allah omwana omuwala asiimye omwana mulenzi omwana omulenzi asiimye mwana muwala insha Allah tubiwumbewumbe embeera ebirenga esobola okubeerawo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Allah yamusaako essula namba mu Qur'an naye nga essula eyo yali egezaako okugumya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga bwebanga essula eyo yamukkako naffe ffennyini abandaba ku GTV embeera erina weetuuka n'ekaluba era bw'olabanga embeera ekukutte oba ng'ofunye essanyu oba ng'ofunye ekikunyigiriza weeyambise nnyo essula eno gwandaba ku GTV era nze essula eno udaba njagala nnyo era buli lwe ngisoma
nenfuna n'amakulu gaayo engeri Allah gye yagissaako Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga mu biseera ebyo embeera gye yali alimu naye. Alhamdulillah, Allah namugamba wa billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah yagamba walluha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allahu akbar. Allah soka nalayira, Allah aloka alayira nga Allah inensonga ki yalayira swati duha walluha wal layli idha saja. Laba Allah engeri jalayiramu ayina ebigambo ebinyumaawo byayagala okutegeeza Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wal layli idha saja, Allah munnyonnyola amugamba ma wadda'aka rabbuka. Subhanallah, gwe Nabi Muhammad ma wadda'aka sigenda kwerabira. Nabi Muhammad nawe andaba essaawa zino ku GTV, Allah subhanahu wa ta'ala fumbirwa omusajja wo nga toyina condition, wasuwa omukyala nga toyina condition, insha Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wallahi Allah tasobola kubeera nga akuvaamu, tasobola kuleeta niyya. Omukyala n'ogamba mwami wange jangu ompowe, jangu n'amahale gonojja nago ojje n'ebintu byonoba osobodde, insha Allah batugatti. Ma wadda'aka rabbuka, Allah tasobola kuvaamu gwandaba. Olwaleero okumanya Allah yakola obufumbo alhubbu ghayri almashrut, ng'omuntu yafumbirwa omwami nga wallahi baali tebalina ke balina, ng'omukyala yawasa nga omwami yawasa mukyala we nga baali tebalina ke balina. Abafe tuddeko emabega abandaba ku GTV, temujjukira embeera gye mwalimu. Wallahi essaawa zino mutudde mu ddiiro, ennyumba kati ya geeti, ennyumba kati ya kalina. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah mutayinza kubeera nga yabeerabira, Allah yabajjukira n'abawa, kati emmotoka zipaakinga mu lujja. Allahu akbar. Bannange twebaze ku bantu abatubeereddewo, bakyala baffe abaffe, twebaze abaami baffe abatubeereddewo, twebaze ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tasobola kubeera nga akuvaamu. Bwe tosobola kuwagala musajja ate kati waliwo enjogereze mwabagamba bwe simanyi ze sinza kufumbirwa sheeka, simanyi twatugende gwomanyi okufumbirwa omusika wa nabbi, omanyi kyekitegeeza? N'ogamba nti insha Allah nfumbiddwa omusika wa nabbi, kubanga buli sheekhe yenna al ulama warathatul anbiya, buli mumanyi yenna gomanyi nti sheekhe ajja wano n'asomesa ebigambo bya Allah, n'agamba nti qala ta'ala, n'agamba nti qala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, oyo omanya musika wa nabbi, kubanga yagamba nti al ulama abamanyi warathatul anbiya, basika ba nabbi. So kati abaana bataddewo eŋŋombo, musimanyi obanga seeka bannange mbabuulira ate tere kisinga bulungi kubeera nga omumanyi nga yakuwasizza, nga sheekhe yakuwasizza, insha Allah Allah ateeka baraka mu makaago. So abafu abaana baku GTV tugezeeko kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala tufune laavu eyo eyitibwa alhubbu ghayri almashrutu, laavu etayina condition. Allah subhanahu wa ta'ala ajja basula amadaala. Allah bwatyo bwe yassaako Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga Allah agamba Nabi Muhammad naye manya byengenda okuwa insha Allah wal akhirati khayrun laka min al ula, insha Allah namugamba nja kuwa naye ate enkomerero insha Allah ate yegenda okubanga esinga obulungi. Abaana b'essaawa zino insha Allah sura eyo tujeyambise nnyo. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhirati khayrun laka min al ula. Wulira Allah yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah. Allah yagamba Nabi Muhammad ti wala sawfa, gwe Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wallahi ngenda kubeera nga nkuwa. Allah yasuubiza Prophet Muhammad namugamba mazima ddala nze Allah nkakasa wala sawfa yu'tika rabbuka fatarullah. Allah yamugamba ngenda kuwa, naye okuwa kwe ngenda okuwa gwe Prophet Muhammad fatarullah, ogenda kubeera nga osiima. Fatarullah, togenda kujula. Olwaleero abaami jjukirako emabega
biwasuubiza mukyalawo. Subhanallah. Mukyala gwandaba jukira biwasuubiza omwami wo. Omufuna bulungi nga mukyali mu mbeera embeera eyo nga mukyali mu mbeera mbi wabeerawo ebisuubuzo biba bingi nnyo. Mukyala wange insha Allah nga atuwadde obulamu nja kuzimbira ennyumba. Mukyala wange Allah nga atuwadde obulamu nja kugula ettaka. Mukyala wange Allah nga atuwadde obulamu tugaggawala nja kugulira emmotoka. Mukyala wange Allah anaaba atuwadde obulamu insha Allah nja kukola kino. Kwegamba abantu benjagadde ndete ebigambo bino nti alhubbu nkyali ku love age tuyina ebika bya love 50 nenkyali kweji njagala nkinnyonnyole ogibeere ng'osobola ogitegeera. Alhubbu ye love ghayru almashruutu, love etalina condition. Wali ozzeekaawo n'obuza ku mwami wo, wali ozzeekaawo n'obuza ku mukyalawo mu ddiiraawo, omugambe wama love ddala udamba gyayogerayo eyo. Alhubbu ghayru mashruutu. Onfuna bulungi? Yes. Tuddeko emabega buli omu. Wallahi muvudde wala. Kati Allah wabanga yagala bi Muhammad wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Naawe andaba essawa zino aya yekwatako. Jukira bwagamba mukyalawo nti insha Allah nja kuwa. Togenda kubonaabona mulamu buno obwensi. Teri kiruma. Musajja gwandaba omukyala abakyala mbalaba wano. Mbalaba abakyala ku mawulire. Mbalaba abakyala wano ku TikTok. Abakyala mbalaba ku Facebook. Wallahi ng'omukyala yatoba n'omwami we. Nga yatoba okuva ku musingi mpaka ku nyumba waggulu ne kalina. Bugendokera ku makya. Ngo wallahi omusajja takwatibwamu nsonyi. Mukyala mugobe mu nyumba. Ate takomye ku ekyo ng'omukyala oyo yennyini gwagoba ye mukyala we gwe babonaabona naye nga yakwagala bighayri almashruut, nga wallahi ng'akwagadde nga talina condition, n'omuzalamu n'abaana obukaddiyiza kati omugoba alagebwa. Nina akatambi ke nalabyeko. Bino ebigambo bye njogera abantu aba ku GTV bigambo bika by'amaziga. Abakyala abajja okuyingirira mu maka g'abannammwe, sooka omanye ensonga amahagano ani eyagalimu. Kyayagambe nedda sijja kusula kubapangisa nga ennyumba gyalimu mpangisa nga buwe simanye emyezi giringange 4 landlord namuleetera receipt nga mubanja milioni 3 milioni 3 za mubanja. Kyanagamba nedda lwaki mbonaabona n'empangisa ennyumba ng'ennyumba weeri wetwabonaabona ne bba wange, wetwabonaabona ne musajja wange. Kyayagenza okutuuka mu nnyumba nga mulimu omukyala omusajja gwe yawasizaamu omulala. Kyala n'agamba nambeemu nti kale amaka manene. Kyala nambeemu n'agamba mbadde nkusaba kale obeere nga ompaako omuzigo kale kubanga ennyumba yabadde yakalina. Abakyala bandaba essaawa zino abazze mu bintu nga osanze oli bakolaakoladde ebintu byabwe, mutule mukanye. Abaami abandaba tutereze embeera eyo. Kyalo ono alhubbu ghayru mashruut, ono omukyala eyakwagala mu mbeera nga talina condition, tubajjukire tuleme okuba gobinga kwegamba omuntu nga atayagala ku mukyala oyo. Wallahi kyala akomyewo mu maka kale ebintu mu bigabane. Namba 2 twalako byotwala ne namba 1 twaleko byotwala. Ebintu byakuleka yake ate kyasize n'okunyumira nga n'omusajja eyali bba waabwe yafadda, Allah yamujjulula dda naye nga amaka manene. Wallahi nagenza okulaba omukyala n'agamba siina gye ndaga. Namba emu n'asigala n'aleeta omufaliso
n'aleeta ne blanketi ne yebaka ku gate n'agamba siyina gye ndaga maka ne bagolwanira. So abakyala abandaba oba oli namba mmeka mbegayiridde abakyala abandaba twekubemu ku mitima bw'obanga wayigira amaka goono nga maha kwaliko nanyinigo wabeerewo okuteesaganya ate naawe eyali nanyini maka tulekerawo okwecyangacyanga tugezeeko okubeera nga tusobola obusungu bubeerenga obusungu bwaffe tukakkane kubanga oluusi oyinza okuba amaka wagavaamu ddala ng'era kituufu amaka gago era ng'amaka mwava wala nnyo n'omwami wo n'amaka n'ogavaamu n'ogenda mukyala gwaggwa andaba essaawa zino nange omwami amaka nensalawo nentekamu omukyalo omuki nentekamu omukyalo omulala. So abakyala ab'enobyanobya mbegayiridde ekyo nakyo tukikomye insha Allah. Obufumbo bererawo omwami wo, obufumbo bererawo abaana bo kubanga lwo oluusi nga twetagisa kunoba ng'olina bugumiikiriza kubanga obugumiikiriza bwe bukyasinze okuwanguza omuntu mulamu n'obwensi. Bwe bali banyonyola ekigabo bugumiikiriza bagamba nti asabulaani obugumiikiriza bulimu emiteeke ebiri. Waliwo asaburu ma tuhibbu, waliwo obugumiikiriza ng'olina bye wali weetaaga mu mwami wo. Asaburu ma tuhibbu ng'olina bye wali weetaaga mu mukyala wo kubanga omwami tabeera perfect, omukyala tabeera perfect yenna nti newama indaka imukaniya naye ng'omwami oyo yali talina busobozi obwo obanga omukyala oyo talina busobozi obwo. Niwabawo alhubbu niwabawo asaburu ma takriuhu niwabeerawo mu bufumbo byoweetamwa ng'omukyala waliwo ebiba bikwetamiddwa eri omwami wo. Kiki ekikulesa amaka n'abaana b'ozadde mu musajja ono omusajja omulekewo mukyala gwo otambule ogende. Gumiikiriza dawamu lhali min almuhali tuwali mbeera ya lubeerera embeera buli ogumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala ateeka baraka, Allah ateeka obufumbo nabuteekamu ekiyitibwa emirembe. Nabi Muhammad sallama yatuuka ekiseera embeera naye teyali nnungi. Allah subhanahu wa ta'ala namusinkanya omukyala ayitibwa Khadija. Alhamdulillah Khadija mumanyi histoire ye ebyafaayo bye engeri gye basinkanamu Khadija ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. So nga Khadija alhamdulillah yali mu mbeera nnungi nga Khadija alina ku ssente alhamdulillah nga Allah mustudde amadaala. Allah n'atuuka ekiseera insha Allah n'abakwataganya ne Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Era Khadija nga bwe tumanyi nti yali musuubuzi kati ate enkwatagana n'ebeera y'amaanyi nnyo. Lwaki njagadde okuleeta ku history eno? Man la yaqra'u tarikh, omuntu atasoma byafaayo abeeranga omwana omuto kubanga omwana omuto aba talina kyamanyi. So omuntu bw'osoma ku byafaayo man yaqra'u tarikh, buli osoma ku byafaayo la yadkhulu ya'si fi qalbi, bimaana obeera n'essuubi mu mutima tyolaba embeera ono yali bweti. Namwe abali mu bufumbo nawe ayagala okufumbirwa nawe ayagala okuwasa totya kuwasa musajja gwe totya kufumbirwa muwala gwa ndaba omusajja ng'embeera si nnungi mwagale insha Allah kasaba ayina eddiini ebisigala birekerewo ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo Nabi Muhammadi bwe bakwatagana ne Khadija. Naye ngolooza kyali ki? Nabi Muhammad yalina al amaana, yalina obwesigwa, yali salahan wa sidiq. Nabbi yali open, yali ng'ayogera amazima. Ffe kiki ekitulimbya? Lwaki tobeera open eri mukyalawo? Lwaki tobeera open eri mwami wo? Lwaki tobeera sidiq, tobeera w'amazima eri omwami wo? Lwaki tobeera w'amazima eri mukyalawo? Wallahi onoba al amaana, ebwesigwa kigambo kikulu nnyo.
obwesigwa abakyalo obwesigwa mu bufumbo amazima mu bufumbo ofuna bulungi okubeera open mu bufumbo ofuna bulungi okubeera amaana buli kimu kyonna embeera ina kutambula bulungi era ensonga ya Nabi Muhammad ne Khadija olwasente zali alina nabbi akutte sente aziwadde Khadija akutte sente aziwadde Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama agenda abeerenga asuubula wallahi n'agenda asuubula nabbi wamala okusuubula n'atunda beyatunda mu kutunda beyatunda era mwajjiramu ekiyitibwa amagoba nabbi n'akwata mu kiseera ekyo ebintu byali alina byali atunze naye esente zaali ki zaali za mukyala waffe maama waffe Khadija wallahi nabbi n'akomawo ewa Khadija n'amuleetera bye yamuleetera ne sente ezaali zifisseewo balansi n'abeera nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaziddiza mukyala we ayitibwa Khadija amaana abanga obwesigwa as-salaha thumma as-salaha abafa amazima abanga okubeera open amazima kigambo kikulu nnyo n'okubeera eri open eri mwamiwo eri open eri mukyalawo bwe tunaabeera nga tuli beerufu mu mbeera yonna wallahi embeera y'obufumbo egenda tukubeera nga etambulira bulungi nnyo era Nabi Muhammad sallama Allah subhanahu wa ta'ala yatuuka ekiseera olw'omukwano gwe baalina ne Khadija olw'omukwano Khadija gwe baalina ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Khadija yali ayina ate nga Nabi Muhammad alhamdulillah tali mu mbeera ye nungi nnyo Allah n'abeera yamwetera omukyala ayitibwa Khadija mukyala gwandaba omwami gwandaba tuli ku kika kya laavu ekiyitibwa al-hubbu ghayri al-mashlut ye laavu etalina condition yagala munno insha Allah omwagale nga taddewo condition ezo z'amaanyi kigadde birekerewo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era kyova olaba olwaleero abaami abali bufumbo osobola okusanga omwami talina osobola okusinkana nga omukyala yalina yes kati omukyala bw'abanga yalina ng'omwami talina tekiri mbwa haramun okuyambagana tekiri mbwa haramun okukwatagana tekiri mbwa haramun okubeera baina zawjaini mwe abafumba babiri okubeera nga musobola okukwatagana kubanga okukwatagana kuno we kubeerawo omwami n'omukyala life yammwe egenda kutambula bulungi muzikirize insha Allah ku bika bya laavu nsomesezzaako laavu gye mbaddeko eyitibwa al-hubbu ghayri al-mashlutu laavu etalina condition neŋŋamba bi anna hadha an-naw'u min al-hubbu nadila li anna qalila min an-nas batono nnyo abantu abagirina nolwekyo insha Allah mbakubiriza twagale abantu baffe bwe tulina nnyo condition z'amaanyi nnyo tuve tujagala musajja ayina emmotoka njagala omwami ayina bino no fumbira omwami wo insha Allah ajja kuleeta riziki kubanga obufumbo baraka Allah yagabirira abantu ababeera ababiri omwami n'omukyala wakisibasiibula nga Sheikh Udaba Samatul Mufti nkutumidde nnyo mwenna abali ku Supreme Council mbatumidde nnyo mwenna abali ku GTV mbatumidde nnyo ntumidde abanjagala n'abatanjagala insha Allah saba Allah bampangalize saba Allah teke baraka mu byonna bye mukola amanya nsigadde Sheikh Udaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu GTV for unity and development.